Kulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliza we bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Olunaku olw'eggulo ekitongole ekya SADC ekigattibwamu amawanga aga South African Development Community mwe muli Malawi, South Africa, mwe muli Tanzania galagiddwa gafulume eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga tebalaba mugaso gye gakola mu ggwanga eryo mu Eastern Democratic Republic okusinziira ku samiti eyatudde olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 13 March 2025. Chairman Pulezidenti w'e Zimbabwe Emmerson yagambye nti nno amawanga gonna agegattira mu kibiina kino ekya SADC ekya South African Development Community ga withdrawing troops zaago okuva mu DRC gadde ewaabwe ku butaka. Bagamba tebalaba nsonga lwaki abaana bafiira bwereere. Ekino nno kiddiridde oluvannyuma lw'abajaasi ba South Africa abafiira mu muliro gwa bomu eyabwatuka mu Eastern Democratic Republic of Congo nettiramu abajaasi 14 era bagambye nti nno abajaasi ba withdrawing bwe bazibwebwawe basisinkane famire zaabwe. Gwe mukwano gwange ali eyampuliza tibalaba waaki famire z'abantu zisafalinga ng'ate conflicts ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo zongera buli lukya kubanga ziranda era nga tewali na nsonga lwaki amagye gano gasigala nga gali eri mu Democratic Republic of Congo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kakati ekitongole samiti we yatudde n'egamba troops zonna eza South African Development Community ziwithdrawingibwe ziddibwe ku butaka newankubadde wabadde wabagaana troops zino okuwithdrawingibwa nga bagamba nti nno ekyokubajjayo kigenda kwongera okusajjula embeera tezigenda kubanga kisolvinga effect oba conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Wabula bagambye nti nno abayeekera bano akagulupu k'abayeekera ba M23 wekanaalaba nga troops ziwithdrawings okuva mu Democratic Republic of Congo bagenda kwongera kweyongera okwadvansinga kubanga bajja kuba bayina amaanyi ne kwe basinziirira. Nejjukira nti nno bano abayeekera ba M23 bo bavuddeyo olunye ne bagamba nti nno bo baagala peace, baagala mirembe, tebaagala conflicts era ne bagenda mu ggwanga erya Angola eyo gye batadde meeting egenda eteeberezebwamu okubanga eteesebwa ku mirembe okuddizibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era eggwanga erya Angola lyawandiise official letter nga zigiwandiikira gavumenti ya Democratic Republic of Congo basobole okubanga bakiika mu meeting egenda okubeera esuubirwamu okwogerwamu emirembe okutebenkeza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde official letter invitation yaweereddwa gavumenti ya Democratic Republic of Congo, spokesperson mu political issues mu Democratic Republic of Congo government yavuddeyo n'agamba gavumenti n'abakwanga econfirming eno invitation kubajjukira nti nno Felix Tshisekedi president wa Democratic Republic of Congo buli gy'avaayo n'akomba ne kwerima n'agamba ye kakifuuba okutuula okuteesa n'abayeekera tagenda kubanga ateesa nabo era ye abalabanga ba terrorist sinabayeekera agamba tagenda kutuukiriza demand zaabwe era tagenda kutuula nabo wabula tannaba kubanga addamu oba anaakiika oba taakiike. Baabayeekera bagambye nti singa Democratic Republic of Congo naddamu basindikira drones n'ennyonyi okugenda mu maaso nga babakuba bajja kwongerayo pulaani zaabwe ez'okuwamba ebibuga ebiwerako newankubadde eggulo baavuddeyo ne bagamba bo tebali mu nteekateeka za kuwamba kibuga Kinshasa, tebalina nteekateeka zeeyongerako kubanga bo baali balwanira ddembe lyabwe kubeera recognized mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era bo bagamba nti ekitwawula ku magye ga DRC nti ffe tetulwanira musaala tuli determined tulwanirira kubeerawo kwaffe naye ate bo amagye ga Democratic Republic of Congo go galwanira musaala ffe tulwanirira kubeerawo kwaffe. Era naye omwogezi ono omukulembeze wa M23 w'abayeekera yavuddeyo ne yeewuunya naga neewuunya eggwanga olw'okuba nti lisobola kulaba kino kye tulwanira bunabuna ne bavaayo ne bayigatta ku Democratic Republic of Congo tulwanyisa kyokka ng'ensonga gye balaba gye tulwanira ensonga zaffe ziri political tulwanirira ddembe lyaffe era ffe tetulina nnyo kyamaanyi kitukonkwalingisa territories eziwerako kubanga ffe kye twali twagala okuggusa twakiggusa era ensonga yaffe yawulirwa.
oli ku Yugi Updates TV ko sinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange gwena atannatoyongako beeyagala okutoyongako nja kusaba okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mbagaliza weekend ennungi kambalekirekawo obubaka mukwano gwange gwampuliriza. Yes, oli ku Yugi Updates TV ko sinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo nnamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.